okusinza ku information gyenfunye mwana muwala ono agenda kubeera nga aziikibwa e Kasese. Yeno send-off emu ku zendabye ebadde ekyasinze okubeera nga ewonalinga omuntu mu kibiina kya National Unity Platform. Yes, lwasegirinnya olumbe twalulabaawo oba engeri abantu gye baali abangi ndooza tebasobola kubeera nga organizing ekintu ekifaananako nga ono kye bamukoledde. Bambi bamulaze omukwano mu kaseera ke ak'oluvannyuma nga bamuwerekera oba nga bamusabira ku kibiina kya National Unity Platform. Bobi Wine yabaddewo n'abantu ab'enjawulo babaddewo, abantu ab'eggwanyiza kaadi za National Unity Platform ab'enjawulo babaddewo okulaba nga bamusabira esaala esembayo ku kitebe kya National Unity Platform. Then olunaku olwaleero nsuubira lwagenda okubeera ng'aziikibwa tegeddeko e Kasese wembeera sikoze mistake. Kitalo nnyo kitalo ddala. Kankutereko highlights na buli kimu nga bwe kyagenze mu maaso awe Makerere Kavuli naye nga sinabeera nga mbikuterako. Kankusaba mbi subscribe nga no SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Still wano ku SMX Media kujjukiza nti tutambula ne bannaffe abalegit shots oyagala kukolera music video, oyagala kukolera visualize, oyagala ku recording aluyimba mu studio, buli kimu ekyetaagisa videography bajja swabu nnyo okubeera nga bakikukolera. Bakubereko ku enamba y'essimu ebisigadde obibalekere.